Ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebizimbe wano mu ggwanga ki National Building Review Board kigamba nti waliwo abantu bangi abasitula ebizimbe nga tebagoberedde mateeka, ekintu ekigambibwa okuba nga kiviiriddeko n'ebizimbe ebimu okugwa ne bitwaliramu n'obulamu bw'abantu. Era kirina obuyinza okuyimiriza ekizimbe, okulagira abantu okwamuka ekizimbe, senga ekitongole kino kiwabula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba nti ekizimbe kino kya bulabe akakiiko ne katabaako kye kakola. Senga ekitongole kya National Building Review Board kifuna okwemulugunya ne kitegeeza akakiiko tugeze ak'ekira oba wakiso nti ekizimbe kino kinza obuwa ebibonerezo ebyambagirawo, naye ebibonerezo bino bijja kutandika okukola oluvannyuma okukola ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka erya Building Control Act oba Building Control Regulations. Kati oluvannyuma lw'ennongoosezi okukolebwa mu tteeka ly'ekitongole kino, omukulembeze w'eggwanga lyasaako omukono gye buvuddeko, ssaabawandiisi w'ekitongole kino Engineer Flavia Bwire alambuludde ku bipya ebiri mu tteeka lino era nga bino bivuunuddwa ssekamu w'ekitongole kino Herbert Ziwa mu lulimi Oluganda. Ebiri mu tteeka lino nga nabyo byongeddwamu omuzinzi. Ekisooka, singa omuntu asangibwa ng'azimba nga talina lukusa mu Uganda yonna, oba oli mu kibuga oba oli mu kyalo oba oliwa wozimba wonna olina okuba nga olina olukusa oba building permit. Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka epya omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga $40,000 buli square meter. Ono era ategeezezza ng'ekitongole kino bwe kiweereddwa obuyinza obumala mu kwekenneenya omutindo gw'ebizimbe ebisituka buli lukya, nti era singa bakizuula ng'ekizimbe ekizimbibwa bannannyini kyo tebaagoberera mateeka, balina olukusa olukimenya awamu n'okusiba oyo nnannyini kyo. N'obuzibu obulala oba obubenje oba ebizimbe ebigwa naye nga oluusi tukalubirizibwa okuvunaana abantu. Naye kati mu nnongooseza ze tukoze, senga onaazuulibwa nti waviiriddeko ekizimbe okugwa, mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwanga $5,600 oba okusibwa emyaka 12. Kati ekibonerezo kino kyongezeddwa era nga kati ojja kusasulanga $10,000 oba okusiba emyaka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Mu ngeri y'emu era ono alambuludde ne ku bibonerezo ebikakkali ebiri kaakano mu tteeka lino n'ategeeza nga bwe batagenda kuttira muntu yenna ku liiso anaasangibwa ng'amenya agamu ku mateeka gano. Amateeka gabaddewo naye era tumanyi nti waliwo bannayuganda abadde bazimba nga tebalina lukusa. Tubasaba bw'oba wazimba ekizimbe nga tolina permit oba osula mu kizimbe nga tolina occupation permit, funa omukugu addemu yeekenneenye ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu osole mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekenneenye kajja kukuwa olukusa. Mwesigwa Simon yakusakidde eggulire lino Crown KTV amalindirire.